Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomoozebwa okulala kasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Mr. Charles Kazooba munnamawulire munnabyabufuzi mutunuulizi wa nsonga tugenda kwogera naye ebigambo okusingira ddala ku nsonga za Parliament ya East Africa agenda kusooka kubuuzeeko tutandike programu y'olunaku olwaleero sebo tukwaniriza sawosooka obuuze ku bantu tweyanza nnyo mwami Matiya ne MS Media abatulaba baramusiza bampita Charles Kazooba era nze omu kuba esimbyewo ku Parliament ya East African Legislative Assembly naye nga nze sigenda kugira kalulu ka NRM nze nzijanga independent mu 2027 era akaffe nominations zigenda beerayo mu Gwokuna mwaka gujja. So zino nomination eziriwo bajjuza bifo bya NRM kubanga ababaka James Kakooza ne Dennis Namara basaramu ne beesimbawo mu kalulu ke kafa ka national basobole okudda mu Parliament y'eggwanga ng'eri ndowooza nga baraba ekintu kitambula bulungi kubeera baali tebakyabasasula bulungi. Parliament ya East Africa babadde baludde okusasula nga babanja kubanga omukago gwafunamu challenges nga amawanga tegakyawaayo sente so nga n'ababaka tebafuna bulungi sente ndowooza kyekyavaako naddala nnyo kati nga James Kakooza kubanga ye kino kibadde kigenda kubeera kisanja ky'ekisooka then addemu ekisanja ekyokubiri kuba yadda mu kifo kya Mathias Kasamba yafa so ndowooza yagenza okulaba engeri gye yali yaloozaako sente za Uganda wano agamba kanzire ki mu Parliament ya Uganda. So kati bino nomination zibadde zitambula zibadde za kujjuza bifo ebyo bibiri specifically kibadde ku NRM yokka era nalabye waliwo abadde bazenga baagala kujja nga ba independent neewunya kubanga ebifo bya NRM etwala ebifo 6 mu Parliament ya East Africa kati ebadde jjuza ebifo ebibiri ate nga ebifo ebyo ebibiri era nalabye abeesimbyewo tebakoze calculation entuufu ebifo ebyo ebibiri bya Central ne Western Central Uganda ne Western Uganda kubanga gundi Kakooza akiikirira Central then Dennis Namara ate akiikirira ki Western bwe kyandibadde mpozi nga Parliament ya Mongo bazzeemu ne bakola ki ne bakyusa wakati waliwo be nalabye nga bava mu North nga ate beesimbyeyo bava mu East hani nabo beesimbyeyo baagala ebifo ebyo kigenda kuleetamu akavuyo kangi lwakuba nti tebabannyonnyola bulungi naye nga abajja empapula nga bayitirivu 39 ne Parliament ya gundi eno bandibadde bannyonnyola abantu nga tebanaba nakugjayo ki mpapula onalabanga Nsereko yeesimbawo Kawempe nga naye ajjeeyo empapula ndowooza yakitegeera luvannyuma nti ate opposition tebagyetaaga. Ati Parliament esobola okuba nga yasinzidde ku kyokususpendinga nomination zino ezibadde zigenda mu maaso kati waliwo abaateekayo omusa nga kino kyonna tekinaba nakubeerawo waliwo ayambuuza nti lwaki togiddeko kadi ya NRM n'olumba by elections nimugaa sijja bisobola akavuyo ka NRM kangi nimugamba ate n'ekyokubiri okusinziira nga bwe mmanyi bano ababaka Namara ne Kakooza bayinza obutakkiriza ofiirwa akasente kano okutuusa ki nga bayingidde Parliament
kubanga treaty oba constitution ey'omukago teri clear nnyo kwekyo nti bwemba ndi mubaka wa East African Legislative Assembly ate nineyagaliza okubeera omubaka wa parliament ey'eggwanga kati teri clear nvaamu ntya ate mu kiseera ki bo bagamba treaty egamba bw'obanga weesimbyewo n'obeera successful mwere parliament awo then basobola okujjuza ekifo kyo ne kakati okubeera successful kati mbe ku time ebaki nga bagazetinze nti mpangudde oba wano ku nomination kubanga ne bw'obeera nominated officially kiba kitegeeza nti emirimu gya parliament eno gya East Africa tokyagitambuza ogenze mu kintu kirala bukyandibadde olunaku lw'obeera officially nominated oba no munsiyo no munsiyo mu kalulu kano akalala okuvuga nyino mu kalulu akalala kubanga bw'obeera nominated kiba kitegeeza nti kiri ekintu indirectly obeera nga resigninze bukyandibadde ne kakati bano bakakooza baagala nga paka nga babasweyarinze ini okitegedde we balina okukola ki okulekulira ate beri ebifo ebirala kati ekintu ekyo kireeseewo confusion y'amaanyi because parliament yasuspendize nga tennyonnyodde parliament anti okususpendinga jjukira chairman waffe owa East African Community ye president Museveni kati kasita wabeerawo okwemulugunya abamu ne bagenda ne mu kooti ndowooza nga chairman yavaayo n'akola ki n'agaidinga kubanga yali ejja kubeera nsobi interpretation tenaba kubeerawo interpretation y'etteeka eryo ate jjukira Uganda ffe tukyasinze okuleeta akavuyo mu parliament ya East Africa eyo buli kaseera ffe abagenda mu kooti kino buli kaseera tukayana andowooza chairman yagaidinze naye nga era ne kooti nayo baba balina okulinda ekole ki ekole interpretation naye nga kusinziira nze nga bwe ndaba mu opinion yange omuntu bw'aba nga abadde mubaka wa parliament ya East Africa n'agenda okwenyigira mu kalulu akalala akeewaabwe mu ggwanga lyewaabwe ne bamunominating officially awo ebyandikomye ebibye kiri ekifo yandibadde akifiirwa butereevu si kulinda nti osooka ate owangule kugamba wangulu era oliine paka bw'olayira obeera wa mururu kati singa abadde tebawangudde kitegeeza bandikoze eki bandisigaddeyo kati ekintu ekyo si kirungi si mu mutima omulungi ogwa East African Community oba olaze nti omukago togwetaaga kubanga omuntu yenna ayagala okutambuza omukago gwe ate nakyo kyewuunyisa kubanze kusinziira nga bwe ndaba bw'oba ovudde mu parliament ya Uganda n'oweesimbawo mu kalulu ka parliament ya East African Community kiba kitegeeza olinnye eki olinnye eddaala naye ate n'oyagala okomewo wansi obeera nga abadde omubaka wa parliament ate n'olumba obwa kansala ng'omaze okugwa kugamba sibitegeera bulungi naye etteeka okusinziira nga bwe bitambula era kyova olaba kati nze nga nze yeesimbyewo naleeseewo ebirowoozo nti parliament eno bagikyuseemu eya East Africa bw'obanga obadde mubaka wa parliament ya East Africa wandibadde toddamu kwenyigira mu kalulu kaki akawano kensiiyo unless ng'oyagala kwesimba ku bwa president kyogamba bwe twogera ku lanka bwe zibanga lanka owa East Africa w'amaanyi ku wensi kati exactly obeera waggulu nnyo era ne ssente badde bafuna ssente nnyingi okusinga wano naye lwakuba nti wano wabeerawo bw'alaawensi kutambula biki so bw'obugattagatta owesanga ki
osinga oli naye nga ate oli owa East Africa akola kitono atafuna kingi era ne level gy'obeerako kubanga gwokiikirira ggwanga okiikirira ggwanga tokiikirira ka constituency so wandibadde nti level yo wetwala in fact ku level emu n'omukulembeze w'eggwanga gwotegeera ggwanga bw'obeera eri mu parliament yeri mu nteeseganya ezibeerawo oba okiikirira ki eggwanga lyo nga pulezidenti naye lwakuba nti omululu mungi wano mu Uganda obutamalwa obwo bwe buleetamu obuzibu. So kati tugende ku nsonga yo. Oli yebuza lwaki Kazooba yagadde kyabaka bwa parliament wa East Africa? Si saagadde bubaka buno leero. Nze nali ngenda sooka kwesimbawo mu 2017 we nali ngenda okujja era nagezaako naye waliwo ekyajja ninsooka postponinga. Kati lwaki neetaaga nnyo obubaka bwa East Africa? Nze nga ngobeera omukago gwa East Africa okuviira ddala 2003 awo nga gwakaddamu kuba gwaddamu gulina amaanyi 20 awo ne gubeera gw'amaanyi Rwanda ne Burundi ne batwegattako naye nga vision nga president gye yali atambuza ng'olaba ekintu kigenda kukola ki kuyamba muntu wa wansi. Kati bwe twatuuka ate mu makati ngenda okulaba ebintu bitandise okukyuka kubanga mukulembeze waffe President Museveni yali ayagala kino ekintu kya federation twegatte mangu tubeere n'omukulembeze ogwo omu nga East African Community. Katutuuka mu makati banne bennyini batandika omukuba waliwo ne meeting nga tebakyajja nga batandise omwekengera nti kirabika yakola ki yayagala entebe eyo era ekya federation ni kiyiika era n'omuntu gwe twali tusindisa Arusha Beatrice Kiraso nga yatambuza ekintu ekyo ekisanja kibo kyaggwako teyaddamu nakolabika kati ekya federation kyayiika bwe kityo. Bembeze waffe ne gatta ne Kenyatta Uhuru ne President Kagame ne batandika ekintu kya coalition of the willing nti ensi zino essatu Uganda, Rwanda ne Kenya ze ziba zitambuza ekyokwegatta mangu zifuna omukulembeze omu newe bituuka mu makati era nikikola ki nekigaana kubanga abakulembeze bano nze nagenda okwetegereza teri ayagaliza munne ku kintu ky'okusooka atambuze eki obwa president bwa East Africa. Buli omu akuba munne nga bwe kyali Nyerere, Moi ne gundi Obote no we Tanzania mwerabidde kati nga bwe kyayiika luli ngenda okulaba nakati kiyinza okuddamu ne kiyiika. Nenze ntandika okwetegereza omukago guno tukozeewo ki kubanga kati ba Museveni bo generation yaabwe bakoze kye bakoze ku mukago guno naye ate kati generation ate yaffe tulowooza ki tulina okutambuza tutya omukago guno. Nze nintunuulira ensonga zino ningamba tuve ku kintu ky'obukulembeze bwa East Africa ekyo tukyesonyiwe tutuddamu nakukola ki nakukirowoozaako kati tutunuulire ebyobusuubuzi kubanga bye bisinga okuyamba ono omuntu wa wansi. Omuntu wa wansi alima kasooli ate n'amutuusa ku booda abaana Kenya ne bamugaana bagamba tatuse na mutindo si wa mutindo kumbe eri baalimye owaabwe
ate bwe nga balina enjala aye ne bamunoonya amata kati tufulumya biliyoni nga 4 lita z'amata akatale Kenya kaagaana kuba nabo balina agaabwe nyate tebatugamba mazima nti tulina bagamba nti gatukaganya na muntu era kyova olaba Uganda twagenda ntunoonya akatale simanyi Algeria simanyiwa ogamba ate East Africa ntubeeranga etatuyambye ku ekyo amagi kyekimu kati Kadaga bwe yajja mu office yaleetawo enkola nze gye nasiima nti ensi egaana ebintu byaffe naffe tukole ki tugaane ebyabwe bwe tunaakola ekyo maybe omukago guno abamu bajja kutandika gutambuza obulungi nindaba nga ate endowooza esobola okukola naye nga president waffe si gy'ayagala ye mukakamu baba baganye ng'agamba tukireke kwegamba ng'omusajja mukulu bw'atambuza ebintu bye kati nze lwaki nzija nze endowooza yange eyawukana nnyo ne ku y'omukulembeze President Museveni kubanga ekisooka njagala Parliament ya East Africa ebeere Parliament nga si just kubeera nga embassy oba club social club kunywa bunyuka chai ekibaddeyo si Parliament kati in fact njagala nkubuli ekituufu abalabo tebagana kyogerako nenze nja kukinyonyola era abatulaba mutegeere ekintu kino abakulembeze betuyina mu East Africa baagala kuddamu basaanyeewo Parliament eya East Africa lwaki tugispendingirako nnyo nga tewali kyezza oba ebateekako akazito tebaagala kintu omanyi concept eno gye bayita checks and balance olaba bafa nnyo ku eno Parliament ey'eggwanga bagimalemu amaanyi kati ate eri ya region kati balinamu okweraliikirira nti weefuna amaanyi eba ebakendeezeza ku buyinza ate nga nze kyeneetaaga efuna amaanyi amayitirivu kubanga guno omukago gweyongera okufa olwa enkolagana ennafu mu bapresident saawa zino President Kagame ne President we Congo DRC Felix Tshisekedi toyinza batuuza mu ruumu emu ne banywa ka chai ne baseka tekisoboka President Kagame toyinza mutuuza ne President we Burundi ne banyumya ku family ne baseka owo omu n'akola kapate n'ayita munne ekyo tikiriiwo okitegeera owe Kenya n'owe Congo kyekimu kubanga Ruto waliwo abayekera abalwanyisa Tshisekedi waliwo baddukira Kenya oli n'agamba bampe banzirize n'agaana so kati omukago olw'okuba nti guyimiridde kuba no ba president ate enkolagana yaabwe nafu tegusobola kutambula bulungi kyovura bo omukyalo oyo we Tanzania alinga yabeesonyiwa yakola bibye olw'ensonga yagenda okulaba bw'okolagana n'ono ate oli akolaba bubi kati ye bw'alaba nga gwe President Museveni omuyise nga kimugenda okuteesa ensi yeefuna ajja kujja bw'alaba nga tegenda kufuna takuliiko akola bibye kati tusobola kutambula bwetito ne tulowooza nti omukago gwa East Africa gujja kutambula bulungi naye kiki ekisobola okuguzzaamu amaanyi Parliament bw'ogizzaamu amaanyi ate amaanyi ogiwa otya amaanyi tutandikire ku kulonda kwennyini bano abeesimbyewo kati ffe abeesimbyewo twandibadde tulina okulondebwa omuntu wa wansi si babaka muntu wa wansi yenna mu Uganda mu Uganda yonna tekiri expensive ekyo anti kiri expensive kitya oze weesimbyewo ogenda mu East Africa nti akazooba ogenda kikiira region ki nti Western Uganda Western Uganda
tandika onoonya akalulu mu Western Uganda. Mu Western Uganda ngamba expensive kuggwe ne ku ggwanga. Anti kati kiri kyenkugamba nti omubaka aba agenda ku region talina kubeera ng'ono omubaka ono ow'eggwanga constituency wane waffe era kyandibadde kikuwa amaanyi n'omanya nti gwe level yo gy'oliko si level y'ono kati ekintu obanga tokisobola ng'okikola ki ng'okyesonyiwa ng'okivaamu kati bwe n'omanya nti jja kunoonya akalulu mu Buganda yonna kwegamba nga bw'olaba NRM bwegamba abaseeki nti kati Kasolo oli wa Buganda era noonya akalulu mu Buganda bw'oba omanyi nti Buganda tejja kuwa bikole ki byesonyiwa kati naffe bwe tulina okukola omuntu wa wansi neyeenyigira mu kulonda okwo kati omuntu wa wansi ono bw'atandika okulonda ajja faayo nnyo okutegeera omukago guno guli ku ki gunyamba ki ono gwengenda osindika agenda kunyamba ki ku East Africa kati kiba kitegeeza n'ebirowoozo ebigenda okutambuza omukago bigenda kuvaawa mu bantu si pulezidenti nti kakati waloose bubi ku Salva Kiir anozuuka n'oganze enkolagana yange ne Sudan kati tekyaliwo oba ne bakuwa olugambo nga sirina lutuufu ku mukulembeze omulala enkolagana yammwe neekola ki neefa kati endowooza eno ey'abantu gye nayise bottom top nti endowooza eve wansi mu bantu paka waggulu bakulembeze eve wansi mu muntu wa bulijjo egenda kuwona omubaka eve ku mubaka egenda ku president kuga president implementation implementinga programs z'abantu kati awo kyekigenda okuddamu okutuwa space tulabe nti twetaaga president omu mu East Africa kuba titumwetaaga naye nga bwe tubanga katugambe kati saawa zino omukago guno tuguwadde emyaka emirala 2 mu maaso nga tituteesa ku ebyo ebyokukulemberwa East Africa endowooza yaffe netufokasinga ku byenfuna tutambuliza tutya obulimi for instance mu East Africa kubanga kati Uganda ne Kenya bwembanga mwembi muli makasooli bwabeera omungi ennyo lwaki nga region ya East Africa temwegatta ne munoonya akatale nga munoonya wamu akatale so si buli omu kunoonya nga ye gwe omutanzania olima nnyo omuceere ne Uganda wano waliwo tuli mu omuceere naye nga wadde si mungi akatale we kabanga katini nnyo mu gundi mu East Africa mu marketinza mutya omuceere gwammwe in fact musobola okukkiriza nti standard ebeere kyekimu ne branding ebeere yeemu nti omuceere gwaffe tuguyita East African rice kane bwe gugenda mu katale katugambe mu South Africa bagula banga oguvudde mu East Africa si Uganda simanyi Kenya guno gwa Kenya simanyi guno gwa Tanzania ebyo twandibadde tutunuulira ebyobulambuzi Rwanda etambuza yokka Uganda naffe tutambuza ffekka ne Kenya batambuza bokka ne Tanzania lwaki tutwegatta airlines lwaki buli omu abeera ne airline eyiye nga ate ffenna tukola loss tuwali akola magoba wano mu East Africa mu airline zonna zikola loss zonna zitambulira ku loss era government zonna ziteekamu sente wano airline ekola amagoba ya Ethiopia yokka in fact Ethiopia ejuze naraba ono musajja gwe bajja Ethiopia naraba abantu nga bamujerega si kituufu kubanga kati experience jaina bali bo badde bakola amagoba nakati ne mu covid bakola amagoba kati airlines zaffe lwaki tetuzigatta
nebera East African Airlines nga bwe kyali nomanya nti Uganda tulina ennyonyi meka nti 7 Kenya mulina meka 2 kagamba nimufuna emigabo kusinziira kye mutaddemu bwe mbanga mwe marketing nga ki nga region inti ennyonyi zammwe ziparkinze ku Heathrow Airport nenga branded East African Airlines kugamba bwe mbanga muno mu nkiiko zonna nga mugenda nga East Africa mugenda funa amaanyi amayitirivu embassy lwaki buli omu abeera ne embassy yiye mufulumya sente nemukolera ku loss numubeera ne ambassador abamu South Africa ne abeera wano mu Kampala ali mu kunywa bbi omusaara afuna allowance afuna nandi bakamuwanga kumukuba konfuufu no mukalulu agudde kati fe ng'eggwanga tufiirwa kuba omusolo gwaffe gugenda gutambulira bwere but byolaba bisoboka kisoboka ndabanga nze ekizibu ennyo si kizibu kibeera kizibu nga ng'omukago guno gutambulira ku bakulembeze bali presidenti kugaba baba tebakwataganye ebintu tubikola ki naye ekintu kati olaba European Union y'amaanyi nnyo kuba olwa parliament ya European Parliament era ndowooza ogiraba barekomendinga n'okurekomendinga kakati Museveni muteekeko envumbo amafuta temugasima age oyima mugira mulinda kubanga balina amaanyi tojja bazanyirako ate akalulu kaabwe nako k'amaanyi wakuba nti nabo bakyatambulira kalulu k'ebibiina wakuba nti bo bakola alliance ebibiina ekye Uganda kisobola okwegatta n'ekye Tanzania n'ekye Kenya ne baleeta akyesiwulidde ge amagye go buli ggwanga mu proposal yagala buli ggwanga lisigale n'eggye lyalyo oba era kibeerenga kya East Africa ku gundi okusinziira framework eriwo ku magye twandibadde tufuna eggye nga bw'olaba neto nano bayine bana basadaka kati bwe mubeera ne neto n'eggye erifaananamu nga neto kiba kyamakulu okusinga ate enkola gye tubadde tutambuza kuba nagenda neneetegereza wano Felix Tshisekedi bwe yayita omukago gwa East Africa gumuyambeko kubayeekera mu Eastern Congo ate baamaliza nga buli ensi ya East Africa akola naye endagaano nti kati Uganda endagaano yaffe mujja mu katundu bwe kati mwe Abanyarwanda mujja kubeera mu katundu bwe kati South Sudan ne Kenya mugende kugamba nga buli omu aleeta amajege ate n'abeera ne area ye of operation ate buli omu alina commander baali bataddeho coordination command neera kyamaliza nga kikozesa eki kiyise kubanga gana amawanga gabeera ne interest zaabwe ffe Abannakenya wootutadde tugenda funawo ki nga tukuba abayeekera tunaasangayo gold ffe Abannauganda bootadde mu kitundu bwe kiti gwe tugobono wa ADF ate bw'anaayingira mu territory eri Abanyarwanda gye balimu tubajjeeyo tutya ate tuli mu kukola enguudo ziyingidde e Congo area ye n'abeera yaffe kugamba nga kirina okuyiika naye kati kye twetaaga nga gano magye ga East Africa nti buli gundi buli ggwanga libeerayo n'ennamba y'abasirikale gye muweerezaayo buli mwaka nti East Africa tukanyiza buli nsi egenda sindika abasirikale 100 bwe tubasindika eri mu ggye lya East Africa tebakyabeera baffe babeera ba East Africa batendekebwa East Africa basasulwa East Africa command ya East Africa waki twagala eggye lifune endowooza ya East Africa nti wano mu Uganda
singa amagye gawamba mu 7 saawa zino ereje lya East Africa lisobola okujja ne liyambako lijja ne litereza ensonga kuba dio teriba na conflict of interest kati okujjawo conflict of interest bana abantu mubasindikawa ne training yawe berenga yemu kugamba bafune skills ezimu standard yemu values ezimu endowooza yemu ne command ngeri ku region okujja konti kati mwenga amawanga muweerezaayo abasirikale ne muweerezaayo ne sente ezigendo barabira full stop nesi bino ntikakati twafunye obuzibu Rwanda ninga temusobola gendayo nga East Africa Burundi warowe yamara emyaka miyitirivu nga batingana ng'emirambo ebeera ku street nenga Burundi eri mu mukago gwa East Africa nga Museveni wano yasindika ya obuyambi okutereeza ensonga nenga East Africa oli omusajja nga ali mu mukago gwa East Africa nenga ne parliament esobola tula n'ebyogerako nga tebasobola byogerako era Burundi okumanya nti Burundi yali yabanyiga nnyo n'omukulembeze yatuuka nga n'enkiiko takyazigendamu za East African Community yatuusa ekiseera ng'ate ye chairman era omukago gwa East Africa gwafuna okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo n'atuuka n'okusaba ababaka be bave mu palamenti ya East Africa ababaka 4 so kati obuzibu inti singa tuba titukyusizza wano enkolagana mu mawanga nenga tugitambuliza ku parliament guno omukago gugenda kuyiika esaawa yonna kubanga kati guyimiridde ku bantu babiri President Museveni ne President Kagame bo omanyi enkola yaabwe ya kinamagye kusindika ekintu nga bakisindikisa maanyi ne kakati ekiseera we kinaatuuka nga tebakyali mu bukulembeze ani muntu wa kirimaanyi anaagutambuza yensonga tulaba nkati nga nze ndaba tulina okwanguwa mangu obuyinza tubuwe parliament obuyinza budde mu parliament wano bana bagwina mu ngalo basobola okukkiriza obuyinza budde mu parliament kuba inzo bad advantage yabo bana bo mu sibe nga bagusalirawo sibe balina okukkiriza nze enzikiriza yange omuntu wa wansi bwawasazeemu ekintu kikolebwa tulemu okulowooza nti bannange buli kimu kijja yimirira ku basajja bano kubanga ate nabo bwe singa nze nfuna space nimba nnyonnyola bayinza okiraba ne bakitegeera President Museveni takyalina myaka 2 mu maaso ekyo tulemu okwerimba kituufu n'ekimu ne Kagame eka takyalina myaka 2 mu maaso kati project eno gye batambuza nga bataddemu amaanyi gaabwe banaawulira bulungi nga kiyiise nga tewali n'omu akitambuza ligase yaabwe n'abeera ki so kati tulina okukyusamu mu ndowooza tumanye nti kati abantu wannayiki balina okwenyigira mu kintu kibeere kintu kyabwe naye nga bayitira mu palamenti bati abantu babulijjo bagufiiringa mu kulabako bafiiringa palamenti eyo n'omukago gwennyini tebannabagufiiringa kuba tebagumanyi tebamanyi nakigenda mu maaso era kana akalulu nalabye abantu nga bakampaining naye nga abasinga abantu ba bulijjo balowooza nti kati okulonda koze eki kuzeemu okwawa newaffe naye nga tebamanyi nti okulonda kutuufu kuli mu Gwokuna mwaka gujja why because tewali ayogera ku mukago guno ne ministry yaffe tebagiwa sente ya East Africa Right Honorable Kadaga abeera mu kwegayirira era asinkana okusomozebwa kw'amaanyi nnyo yaleeta project ya Kiswahili okufuna sente n'olutalo ayagala bambi abeere ng'asindika abantu be bannyonnyole eggwanga ku maradio ku ma TV okufuna sente facilitation tewali
era fabamu twali tugamba nga tulina endowooza gamba nti oba Ministry ya East Africa bandigizizza mu Ministry ya Foreign Affairs ne bateekawo desk ne Foreign Affairs ne bagiwa sente nyingi nnyo esobole okutambuza ebintu bingi kubanga kati waliwo omukago gwa East Africa waliwo IGAD waliwo omukago gwa Great Lakes gwe bayita ICGLR waliwo African Union kati bintu bingi mu Africa ebiri mugenda mu maaso emikago egyo mingi nebyonna bisobola okubeera mu Foreign Affairs ng'ate Ministry of Foreign Affairs ogiwadde sente nyingi nnyo ate n'omuntu agikulidde nga w'amaanyi kuba kati Right Honorable Kadaga bw'omuwa Ministry of Foreign Affairs asobola ogikyusa erina eggwanga image nefuna image entuufu kuba kati sooka otunuulire saawa zino erinnya lye twafunanga Uganda binyo ogenda okuwulira simanyi ambassador waffe bamukutte akukusa kino ne bagoba simanyi ate embassy bagisanzeemu kasino ne bagiggalawo ebintu bwe bityo tebituwa maanyi naye bukati bw'okwata Ministry of Foreign Affairs n'ogiwa omuntu nga Kadaga kubanga Kadaga aina independent mind ate ekintu akitegeera ate ne president amuwa respect ne kati bw'oteekayo omuntu ng'agenze just kweyiiya era ekivaamu byebyo kutambuza bya busuubuzi naye ayiiya kasente nga ayiiya bw'anaafuna kasente so tulina okuddamu ne tukyusiza ddala endowooza ate tubadde tufunye omukisa nti kati guno omwaka ogumu Uganda ye-chairinga meeting z'omukago guno kati kyandibadde kituwa akadde ne tukyusa mu ndowooza engeri omukago gye gulina okutambulamu so mukulaba nga omukago entambula yaagwo si ye yennuŋŋamu nfu gugenda kuyiika gugenda kuyiika ekyo kyo sikirumamu okusinziira nga bwe ndaba ebintu kuba kati sooka olabe ensi nnya zezigezaako okuwaayo akasente akatambuza omukago Kenya, Tanzania, Uganda ne Rwanda abalala babivaako dda tebana kye bateekayo kuba ndowooza beebuuza tufunamu ki kituufu kati Felix Tshisekedi juzi bamuyita ne mu lukiiko n'agaana okuki ono we South Sudan oli ate naye ali mu ddukaduka essaawa yonna baagala muwamba kakati ate naamunyumiza otya omukago gwa East Africa abatalaba mugaso guli awo gumuyamba gutya okusigala mu ntebe nga banne baagala kumujja mu buyinza kati gujja kuyiika by all means unless nti kati kano akakisa Museveni kaafunye addamu n'atereeza kati agulewo fe abalina endowooza empya ebirowoozo olwo biteeka mu nkola naye bwe banaasigala nga banyigiriza kabanga siri awala tujja kwesanga nga ekintu kya East Africa twakivaamu dda wayogerako luli ku nsasula nti buli ggwanga ligenda tandika okusasula ababaka baalyo anti kati kyekyo kye nakugambye wali nti bano ba president bagezaako okulwana parliament esaanirewo ddala esigale nga embassy mubeera nga abasindiseeyo ambasada kuba basooka ne baleeta ekirowoozo nti enamba y'ababaka bagisale kuva ku 9 basigale 5 baminisita b'amawanga gano abakiikirira mandate ya East African Community ekirowoozo ekyo bakikireeta nti bakendeeze enamba y'ababaka kakati nekigaana oyitamu kati ne baleeta kino nti buli ggwanga lisasule ababaka baalyo kakati ekibuuzo kiri nti fine
mugamba tebulina sente kati Kenya bwenasasula ababaka baayo okusinziira ababaka beggwanga sente ze bafuna kuba bafuna sente nyingi si kyekyo katugambe Kenya genda sasula ababaka baabo milioni 8 gwe Uganda osasula abammwe milioni 2 oba 3 Rwanda ebawe 5 Burundi ne bagafe tujja bawa 3 Tanzania ebawe 4 kati we tuba tutudde mu parliament nga tuteesa olio w'ekinana amaanyi gabeera nago gegono webbiri gegono gwe basasula milioni 3 ayinza n'obutalabika nnyo inzo milioni 3 nga ne hoteeri ono w'ekinana gyasulamu sigisobola emmere gyalya sigisobola lwaki mba nfaayo nnyo kitegeeza okuteesa kuno kugenda kwekubira otusange nga ono asasula sente nyingi ebirowoozo bye biyitamu mu parliament eyo kiba kitegeeza ono gw'otawa sente tagenda kuteesa mu parliament kati omukago gubere nga guli bwe guti nga tegubalansinga osange nga omunnakenya buli kyaleeta nga kyekiyitamu automatically kijja kuba kitegeeza nti Kenya yeefuga ki omukago so ekyokugamba nti buli ggwanga lisasula ababaka baalyo kiba nakyo kyekimu kubikuba omukago kiteekawo imbalance era omukago gwonoonekera ddala number 2 twalina olutalo juuzi wano Arusha nga tukayanira ebifo ku secretariat nti lwaki omunnakenya aleeta so oba tokyangamba kakati twafunako enkayana z'amaanyi nnyo nga tukayanira ebifo era nga secretary general aleeta nnyo abannakenya kuba yali ava Kenya ono Kadaga neyegatta n'ababaka baffe eri mu Arusha ne bayomba nnyo ne bayombesa gundi abannakenya kubanga baali bamye abantu baffe ki emirimu egimu kakati mu nkola bwetyo kiba kitegeeza ono asasula sente nyingi n'ebifo yagenda ofuna ebingi ate vana kwekyo kyokka okusasula baagala ne contributions ng'amawanga gasinziire ku economy yo obuzito bwa economy nti omunnakenya economy ye bwebanga yeesinga omunnauganda kitegeeza ku mukago atekeyo sente ezisinga ez'omunnauganda kati era ndowooza olaba nti omukago gwo gulinga ogusaanawo kubanga automatically omunnakenya n'omutanzania bwe bagenda okuvuga omukago kuba bwe bagenda okuwaayo sente nyingi kati gwe ow'e Burundi nga n'okusasula tokyasasula oba oyogera ki mu lukiiko so baaleeseewo endowooza egenda okusaanyaawo omukago completely guggweewo naye nga tulina okutegeera nti n'endowooza mu bakulembeze yakyuseemu abaali balina obwagazi ennyo mu mukago batandise okukyusa endowooza zaabwe era bw'otandika okutunuulira ebikolwa byabwe bikolaga nti gino emikago tebakyagiriko nnyo President Museveni ennaku zino ali nnyo ku bilateral arrangement omukago gwanga ku gwanga so si mukago gwonna kino ekya multilateral kuba kati emikago gye bayita multilateral arrangement yakijjamu nnyo amaanyi yensonga omulaba nti teenyigira nnyo mu bintu bya African Union teenyigira nnyo mu ekya community alinga yakivaamu naye bwe bamuyita ayogera n'abawa amaanyi naye
takyabiteekamu maanyi ali ku nkolagana nti Uganda tukwatagana ne Tanzania bulungi, Uganda tukwatagana ne Kenya bulungi, ate mu Sudan ono kati yadda ku bilateral. Kati bilateral bwogenda okigeza kyekyaviiramu Britain okuva mu mukago gwa European Union okola Brexit kyekivaamu America US obutayagala nnyo bintu bya bonna simanyi UN biki tebikirizaamu ngiraba kati kiba kitegeeza essaawa yonna tugenda kudda mu kyetwandiyise nationalism tuve mu regionalism. Kati awo mukago gwa tuguyise kati yensonga ffe abatunuulira ekintu kino tugamba tukyanguyire tukize mu bantu kuba abakulembeze bali mu kukisaanyaawo. Bwe tunaakiza mu bantu omuntu wa wansi yajja otunuulira advantages kubanga kakati bwogenda mu districts eziraliganye ne border y'e Rwanda oba Congo osanga abantu abasinga bambi balina aba family members eri balinayo n'ebintu. In fact kati nga Kanungu simanyiwa osobola okutambula n'osala border n'ogenda n'olima eri ng'olinayo ennimiro n'okomawo ewaka olina walimye ennyanja zo osobola okusala n'ogenda n'ozitunda n'okomawo oba obujjanjabi n'ogenda mu malwaliro eri n'ofuna obujjanjabi n'okomawo. So omukago guyamba wa wansi bwe tunaagulekera abakulembeze bajja kugusaanyaawo bagenda gusa sibula abantu mwami Kazooba kata nsibula abaturaba nti mwongera okuwagira endowooza zange zendeese ku mukago gwa East Africa muleme okuntunuulira nnyo nga just eyagaliza ekifo kya Parliament ya East Africa naye endowooza kikulu endowooza kyekikulu ennyo kuba bwe tunaaziteekamu amaanyi kijja kuyamba n'abakulembeze ba presidents okukyusaamu enkola y'ebintu. Tweyanza nnyo tweyanzege wona obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne mwami Charles Kazooba tujja kukoma wano olwaleero tujja kwongera okukomawo naye okwongera okutaggulula si za East Africa zokka n'ensonga zaffe ezawano eza Uganda tujja kubeera nga tumukomyawo nga twongera okwogera ebigambo naye akuume atakuumira mpeera.